Kadaama TV waliwo Kadaama yeetaaga obuyambi nga ali ku kitanda ali bubi bagamba nti yafuna accident. Bwe yafuna accident agenda okubeera ng'abantu babamanya ng'ali mu ddwaliro naye bagezezaako okubeera nga bakwatagana oba bakolagana ne embassy naye omukyala agamba embassy bwe babagambye bababikkulire okubikkula ku muntu balabeko. Omusajja wa embassy n'anyiiga nnyo. Kaakati ebintu bya accident bino jjukira nti waliwo n'omuwala ali e Uganda oba manzikira bulungi oba alina kintu naye abaali bagamba nti yatandika ne bamugamba nti yafunye accident agenda okukeera nga alaba bamusaze ku lubuto era tamanyi bibajjamu. Kakati ebintu bino ebya accident Kadaama nga ye tamanyi accident yagifuna ndi era yagifunirawa yeekanga bwekanzi nga ali ku kitanda. Famire esaba buyambi era yandisabye nti embassy ereme kunyiiga bwe babeera babasabye ekintu ng'ekyo nti bababikkulire ku muntu kuba babeera beetaaga kubeera nga bamanya, so ereme kunyiigira mu kintu kino just babuuza bubuuza nti ddala omuntu abeera mulwadde omuntu yava ku accident mutulageeko embeera gy'alimu nti ekintu kino ekya accident bakikozesa in most cases ne bajjamu organs ezimu. Katusuubire nti Kadaama ono tali ku abo bakadaama abamu be beefuula nti baagudde ku accident ne bagenda bakola operation ne babajjamu ebintu byabwe, ebitundu by'omu mubiri kuba ekintu kino jjo mu reality mwekiri mukyagale mukigaane jjo kyekiri nti kitambula nti omuntu bakufuula nti ogudde ku accident naye ng'oli alina kyeyabaza waliwo ne accident ensetingi. So babadde baagala kubeera nga embassy temunyiiga wabula nabo nga abantu bannannyini muntu babeera ku nsandi okubeera nga babuuza. Kasooke tuwulirize Kadaama ono engeri yannyonnyolamu ekintu kino. Kadaama TV bannange mbalamusizzaako bannyabo ne bassiba mugyebale gye mukolako mwebale kuweereza kansuubire Mukama abakuumye bulungi nange gye ndi Mukama ankuumye bulungi naye neetaaga ku buyambi bwammwe nsaba ku buyambi bwa muganda wange ali Saudi Arabia. Omwana ali Saudi kati awezezza agenda kweza kale myezi 2 nga tuzeeyo Saudi naye mu wiiki ezasooka 3 twali tumuwuliza nga twogera naye bulungi. Yasembayo tugamba nti bamutwala mu ddwaliro kumukebera bino by'otuuka n'ogenda ne bakebera naye okuva olwo yagamba bw'agenda mu ddwaliro lunaku 1, 2, 3 nga tetumuwuliza. Kati muganda wange ali e Uganda n'akubira aba ku ofiisi ye Uganda eyamuleeta nti bannaye omwana nga tetukyamuwuliza ne bamugamba gumiikirizamu ppaka nga ku Friday olwana batazzeeko tulabe ekiddako. Friday neetuuka nga tetumuwuliza. Kati wiiki neggwaako bwe yaggwaako gaddamu okulaba nga aliwo omusajja w'oku embassy atuweereza ebifaananyi ng'omwana mulwadde nnyo muyi ng'ali ku oxygen nga batugamba mbu yafunye accident. Kati muganda wange ali e Uganda nga mugamba omwana mumubikkulekokko tulabe. Omusajja w'oku embassy yayomba buyombi n'anyiiga n'agamba nti no tetwogedde bulungi. Kati nga twebuuza obutayogera bulungi bwe buliwa. Okuva olwo omusajja w'oku embassy tumuweereza message tatuddamu. Tetulina buyambi bwonna bwe tufuna naye tumubuuza tumugamba kati atuweereze ku bifaananyi tulabe wa mwana watuuse kubanga bwatyo bwe yali okusooka batugamba bamulongoosezza afunyeewo enjawulo naye tebaagala tulaga ku bifaananyi. Kati simanyi
kakati ssebo nkulamusizza nnyo kati omwana bamuyita Viola Nansimbe. Viola Nansimbe bajja kubanga baali balina okujja nga 16 ne bikyakala mu kisaawe ne babagaana bajjaawo mu nnaku z'omwezi 2 omwezi ogwokusatu ne bajja bwe yagenda ewa boosi we yagenda nga wantu walungi n'akolayo ng'agenda weza mwezi kati boosi we n'amugamba bagende mu ddwaliro bamukebere bwe banaavaayo nti amusasule n'omusaala gwe ng'omwezi gukoze eki guweddeko naye okuva olwo lwe baagenda mu ddwaliro ne wayitawo olunaku lumu nga tetuzze mumuwuliza olwokubiri tetumuwuliza olwokusatu kati olwokusatu ne bakubira kampuni ne babagamba omwana nga tetukyamulaba ate nga bulijjo kwali ne bagamba mugira mulindako paka nga Lwakutaano ne tulinda ez'ebbiri ne tuddamu ne tubakubira ng'era bagamba naffe tetunaakumanya wabula katunoonyereze kati wiiki neewera n'olunaku nga lumu kati awo ne balyoka batuweereza omusajja wa embasi n'atuweereza ebifaananyi nti ye yalabye Viola nga bagamba mbuno baafuna akisidenti naye akisidenti mu wiiki emu omwana n'abeera ng'afaanana bw'otyo nga takyasobola na kussa ng'ali mu ICU bwekityo bwe kyali Kadaama TV. Kati omusajja ne twogera naye muganda wange n'ayogera naye bulungi n'amugamba naye omwana oyo mumubikkuleko kati ne tulabe kubanga bamubika essuuka nga zituukira ddala ku bulago n'amugamba ssebo omwana tusaba omubikkuleko tulabe kubanga ye tumutegedde yoyo Viola naye mubikkuleko tulabe ewalala bwe yafunye akisidenti omusajja wa embasi kuva olwo n'anyiiga n'agamba mpumwogera bubi kati omwana bayinza omukolako n'abaako kyabadde ne tumwekwasa mbuno yeye kubanga yali atugambye mwangoma ng'omwana bagenda mulongoosa kati ne wayitawo ne wiiki nnamba nga tebanakumukolako ne baweereza ebyo ebipapula ne balaga nekino nga bwe yafuna akisidenti ebyeddwaliro byonna eno gyali Saudi naye kati tetumanyi omwana mulamu oba si mulamu kubanga kati omusajja wa ku embasi ye yagendayo ate bwe tumuweereza mesegi tetuddamu kati tukole tutya omukazi w'oku woofiisi yampeerezako olumu ka odiyo nga bagamba omwana bagenda mulongoosa munaye dokita talwaye dokita wiiki eweze omwana bamukozeeko kwosa ggulo bwekityo bwe kiri kati eggulo ku lwokusatu omukazi w'owoofiisi n'atugamba mbu omwana bamulongoosezza naye kati ali mu mbeera nnungi netumugamba mutuwe ku bifaananyi tulabe n'alyoka atugamba munno boosi we yagenzeeyo okumulaba ku kitanda mbu naye baamuganye omukuba ebifaananyi kati awo tetumanyi naye nga baatugambye baamulongoosezza ku lwokusatu olwa wiiki eno kati Mr. Kadaama TV ebyo ebipapula byebire kuliko ekiri mu Luwarabu kyekiraga bwe bafuna akisidenti mbu omwana n'afuna flooti kati nga beetaaga omulongoosa ku mumiro bw'alina okusiza ku byuma mbu si kirungi okusiza ku byuma ego amawulire ge twafuna ssebo kati so twaba tusaba kutuyambako mukwano omwana obujjanjabi abufuna mulamu gyali kubanga munnayuganda ow'oku embasi eyagendayo bw'aba takyatuwa mawulire kati awo netubirekera Mukama Katonda yali mu kontro